emisango egenda yeeyongera buli lunaku ate oba oli eyo nga tonaba kututuukirira ate nga kampuni eno yakufeze bale tusaba tutuukirire mangu jangu wano ku CPS obuuze ofiisi ya CID Commander oba akola ku nsonga za Sky Pins naawe oteeke ki oteeke ensonga zo bagiwulirize naye okunoonyereza kwaffe kulaga nti Sky Pin Ministry ya Labour tebamumanyi. Ministry ya Labour teyabawa olukusa nti okutwala abantu wabweru kati ye kampuni eno ebadde ekolera nga tebagoberera amateeka kubanga Ministry ya Labour teekwa okuwa olukusa okubeera ne baluwa ekukkiriza okutwala abantu wabweru nga External Labour Recruitment Agency. Companies zino bulijjo tubakubirwa mulanga. Ekisooka kakasa nti company registered. Eyokubiri nga tonaba kuwaayo ssente tukirira Ministry ya Labour. Kubanga Ministry ya Labour balina olukalala ya company emanyikiddwa ng'etwala abantu wabweru. N'ekirala requirements oba ekikwakuluzo Ministry ya Labour gye yabateekako kasita olina omulimu ewabweru contract oteekwa kubalaga anti mu nsi eno nina emirimu esukka mu 100, ensi eno nina emirimu esukka mu 10. Kati Ministry ya Labour emanyi kampuni erina emirimu ewabweru kati tusaba tukirira Ministry ya Labour nga tonaba kukola ki okusasula ssente zo ku kampuni yonna wano mu ggwanga etwala abantu.